ate Kapero yalina ensobi gye yakola bwe namuwola ssente alina munne gwe yankonektingako eyali mukwano gwaffe naye full stop n'amugamba nti gende watata Kadiba akuwole kuba full stop yali alina ekizibu kesi soba yayoola ngatto zaawo ku gundi wazitundirawo nga ku paaka enkadde n'atuukirira n'amugamba nti gende watata Kadiba naawe akuwole nange yakola ki kati nabanfuula akapiira kaabwe bonna nga bagenda kasamba busambi badde kusaba nga sinnawola bulungi oba nga sinafuna kizibu kyonna ku bwongo mbadde njagala okwata abasajja bo baleeta bankwate nze njagala kukomera mpaka okayanja katuna njagala kukomera jangu n'abamawulire bo nze nteekeeyo mu kukomera kayanja kwata kayanja alo kayanja ebintu biramuwangi owulira omusajja ebintu byayogera ati ogambe ogendako onuuna erinnya lyange audio ke nakusindikidde enkalina era bwe mba ŋŋenda ne vidiyo zino ne ka audio ŋŋenda genda nako omuntu alina okuwulira ka audio nga bwe nkoogedde baka alina okuwulikika kubanga ka audio bwe nkoogedde takabaddemu nti ŋŋenda kwonoona wabula nkugambye nti ŋŋenda kutwalayo nfune obwenkanya ssente zange nzibanjiriza ebbanga ddene nazikuwa mu gwakubiri guno gwa musanvu nkyabanja era nesobola obigumiikirizanga kuwoza ssente n'abanja ebbanga eryo lyonna tonyega tobaako kyolona kyompayo yadde n'akamu gwe buli kaseera osirise wano ogenze n'okuba shozo ziri ezibaddewo nga onsubiriza nti ogenda kujonkiryalinga essente zange ne nkulinda omalirize shozo zonna ziwedde n'okomawo tolina kyonnyeze okitegeera nze nakuwola okuva mu gwokubiri guno gwa musanvu nkyabanja gwe bw'obeera gwe n'ozimpola osobola ogumiikiriza bw'otyo Kadiba nange mbadde nsaba bw'oba ontutte mu mateeka nange njagala onsasule so ze wankozesa nange ntole ku ssente ezo nkusasule kiri bwe kiti batwali tugenda ku sho wamperekeranga munno bwe nali ŋŋenda ewuwo ku sho oyo wampa mmeka nze ewange omanyiiwo nanti batwagenda ewuwo ku sho oyo wampa mmeka wampa mmeka nakkolerako bukolezi ng'owuwo gwe bwe wagenda ewange wagamba omperekeddeko ng'owange ddayo ssente zo owulira wamperekera nze sitenyera kola wuliriza sigenda kudduka nkwale mukomero nzigalire ssente zo ziggweyo kale jangu ewange nkwata onzigalire ebyomanyanya bino bye twogedde byonna ngenda biwaayo bigenda kuwulikika kubanga obedde ntitutuwatiriza nange nkulikodinga ozeemu kubanga nze nazikuwa mu gwokubiri gwonna guguno gwa musanvu tolina kyonnyeze tolina kyompaddeko okitegeera nze ndi eno fuuse fala nange sasula ssente zange ze nakkolera twateesa mmeka olinawo endagano gye twayogera mali mitwalo 25 buli sho nenkubaddwa ezo nga twatula natuteesa ndi ngenda kuwa 25 buli sho nasula bululwo neriri paso natuuka n'okwagala omukuba amasasi ye nga lye tomutwala ku poliisi eriri pazo wakinga ye tomutwala ku poliisi kale kati ate neriri paso naye mujulizi wange agenda kujja agenda kujja kale amanya nze taata Kadiba esebo Kapero yabadde mukwano gwange era nga tukola ffenna era nga tutambuza wamu emirimu nze naye tumanyaganye okuva mu gwakubiri awo Januari gwakubiri watubadde omwaka guno gwennyini twasisinkana natusalawo tutandika okubeera bakyali oba abooluganda mu mirimu bweyansinkana natusalawo tubeere kati nze ndi comedian ate ndi muyimbi lwakuba nti nkolera mu Kiyembe nkola masweta na uniform kakati yansinkana natugamba tuzanye ffenna comedy nempuliriza nange nensalawo tutambuze ffenna life eya comedy kati wayitawo weeks zaali 2 oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okufuuka kimu n'alyoka aŋŋamba nti yategese ekivulu kye kiri Semuto Road ekivulu ekyo yaŋŋamba nti ayagala muwoleyo ku ssente zalinamu ntono
tizimumala kutambuza kivulu kye kubeera nga kitambula bulungi. Ne mubuuza muganda wange oyagalayo ku ssente mmeka? N'aŋŋamba ayagalayo ku miliyoni y'ensimbi. Ne mugamba oyagalayo miliyoni nti miliyoni nga nnene. Lwaki sikuwaddeeko ku miliyoni n'enkwako emitwalo 2? Namuwa miliyoni namba. Kati mu kumuwa miliyoni saagimuwa mu kaashi nti yonna. Nasooka ne mmuwayo obusente obutonotono. Kati mu kubuwayo obusente obutonotono mukwano gwange omu n'aŋŋamba naye kyokola kituufu okuwa Kapere oyo ng'omuweere eno nga teri kimulaba. Lwaki tofunye kamera n'ozimuweera mu kamera? Kuba budde bonna tomanya basebuliti batera okwekyanga. Wali omuwadde nga temusayiniza endagaano? Nali nsoose muwa nga tatukoze endagaano. Kati mba ndi awo ne ŋŋamba wano amagezi gampadde matuufu. Ne ŋŋamba Kapere yali akomyewo ng'ayagala ssente. N'aŋŋamba nti ne mugamba bw'oba oyagala ssente tugende ewa Kayanja atutunuzeemu kamera. Ssente zino nzikuwe ng'otunudde mu kamera. Kubanga tomanya bibaawo, wayinza okubaawo bizibuzibu n'ekyangirako ssente zange nazifiira awo. Kati bwe namunyonyola bw'atyo kitwala bubi, yaŋŋamba takirina buzibu, tugende mu kamera. Ne tugenda mu kamera ne mbala ssente ne nzikwasa Kapere rawundi yasooka. Ne tugenda mu rawundi ey'okubiri ennaku nga ziyiseewo era najja nga yagala ssente ne nzimuwa era ne nzimuweera mu kamera. Kati bwe nazimuweera mu kamera obutambi ne mbutereka. Omusajja yabukwata n'abutereka Kayanja. Ne mbeerawo awo ne ninda ekivulu n'akola ekivulu. Ekivulu bwe yakikola nakituuka kawungeezi nga amaze okukisolooza. Ssente nazivaamu yajjamu miliyoni 1.2. N'aŋŋamba muganda wange kinsaze ekivulu olw'ensonga luna mbiru takoze eki tazze yabadde yali afiiriddwa kwebyo ebiseera ng'afiiriddwa ona Mulunga Mulwana yali afudde. N'aŋŋamba tazze. Nannyonnyola ensonga zaawo ne mpuliriza. N'aŋŋamba naye ngenda kuwako emitwalo 2. Endala okkirize nzikuweeko mu zino ennaku mpola mpola nga bwenkola bwenkuwako emitwalo ameka 2. Kati ne mpuliriza kubanga Kapere yali kyali wange. Ng'ensonga zonna bwazinnyonnyola mpuliriza ng'omuntu nange kuba nange njagaliza omuntu wabanga akutukiridde n'akunnyonnyola ensonga ze. Obudde bwayitawo nabugenda nga bugenda nga Kapere tampa ssente. Nabugenda nga Kapere tampa ssente. Ne maane mugamba ne Kapere weerabira ensonga yaffe. Nakuwa ssente zange nga nzikuwoze. Lwaki gwe tokwata ssente zange ze nakuwola n'ozimpa? Ko Kapere ngenda kuwa Taata Kadiba, ngenda kuwa naye nkyali mu kubigattagattamu. Tuba tuli awo n'afunayo obuvuluvulu. Kati nga nze ndowooza nti engeri gy'afunyeyo obuvuluvulu agenda kumpa ku ssente. Naye obuvuluvulu bwonna bwe yakola tewaliko na lwataano ge yampa. Mba tuli awo wayitawo ebbanga afuna ebivulu byali eyo Kabaale. Abikubiddeko mwezi mulamba kuba bibadde bingi. N'aŋŋamba Taata Kadiba ngenze kukola. Naye bwe nfuna ngenda kukuweereza ku ssente, ngenda kubeera nga nkuweereza ku ssente, ngenze kukola. Konze nti n'agenda natandika okukola. Omwezi nagukulunga ng'ali eyo akola bivulu. Kati yagenze okukomawo ng'obudde bugenzi. Yansanga wano mukaaga nga guggwako. Nasanga tuli mu kushutinga content wange. Nambuuzaako ng'omuntu. Nange ne muddamu. Nayimirira awo ebbali. Nakubira ba full stop ne bajja. Bali balina omukolo gye bagenda. Nabagenda bugenzi talina kirala kyanyega. Kati awo okuva olwo obwongo bwange ne butandika okwebuuza. Kapere ssente zange azirowoozaako ki? Nirukiridde n'agamba Taata Kadiba omanja ssente meka nti nkubanja emitwalo 8 gye zasigalayo balance. N'alyoka azza biri eby'ebivulu. Waliwo ebivulu batwategeka. Nze nategeka e Masaka, ye yategeka Semuto Road. Kati nze bwe nagenda Semuto Road namuyimbira ku bwereere. Ne performinga ne nvayo ku stage ne nzira wali ebbali. Naye bwe yaŋŋamba bwe nali ntegese e Masaka, Taata Kadiba oli muntu wange. Sigenda kujjako na nuswaga. Ogenda kunyimbira bwereere nga muntu. Ngenda kuyimbira bwereere nga muntu wo. Konze ne yanza muganda wange. Natugenda e Masaka. Batwagenda e Masaka n'abeerawo n'ankolerako n'akola biki ate kakati batwabadde jjo wano n'aŋŋamba mbu ne Masaka namufunayo obutonotono transport ng'oyo kuba yaŋŋamba njagala kulya bulungi njagala kusula bulungi nange netetenkanya ebyo ebyaliwo nembimukolera bulungi kakati bwe twabadde wano nga twogera n'aŋŋamba nti nange ojja kumpa ssente zange ze twakolera kivulu buli kivulu njagala ssente bweziti yagambye 25 naye mu 25 alinawo endagaano gye twakola nga muwa omulimu gw'e Masaka nti ogenda genda onkolereko nkuwa 25 siina ndagaano gye nakola naye siina ssente ze twateesaako naye nti ngenda kuwa 25
wabula bwe yalabye nga bimuyitiriddeko ye naye yeetema ccu n'ayogera ssente zakolaki zaagala ng'omuntu naye nga Kapere yaŋŋambye agala 25 naye aga 25 titwagateesaako agagala nga ye mu ndowooza ye naye ate batwali tugenda ku Kivulu twagenda ng'agenze kunkolerako kuki ku bwereere nga takuliko na nusu aga gemuwa namututteko ku poliisi ekibuye ku roundabout awo waliwo barakisi eri awo kati bwe nagenze ku barakisi ku poliisi ne bayita Kapere bwe bamuyise natutula ku mmeeza n'afande n'atubuulirira embeera bweri ne ssente bazitambula n'ebintu wabiri n'abuuza Kapere afande yaŋŋambye tata kadi bw'oyagala ki nti njagala Kapere ampe ssente zange mubanja emitwalo 8 naye nsaba ampeeko emitwalo aga balansi amusasula empolampola Kapere yankubira essimu ng'ali eno wakayanja e Namasuba nangamba tata Kadiba njagala nkuweeko emitwalo 5 ng'ate amaze okuwulira nti ebintu mbikoze eki mbitutte ku poliisi ne mugana naye Kapere otegeera ompeeko emitwalo 5 ku mitwalo 8 ku buno obudde lwaki tebazizimpako luli emabega nga tatunaa kugenda mu poliisi n'olyoka ontuukirira ng'omuntu lwaki olinda mmale kuwanvuya nsonga ate n'oyagala ompeeko emitwalo 5 kati bwe twatuse ku poliisi nga njagala emitwalo 5 ye n'agamba nti emitwalo 5 tagenda kugampa era ssente zagenda okumpa ku mitwalo 8 gyasigala yagenda kumpako emitwalo 2 kati nze vidiyo zonna ze twakola nga muwola ssente nzirina esente ze namuwola tayeegaana nti amanja nti mubanja takyegaana kubanga ssente olwedde obutambi mbulina yayagadde okugezaako okwagala ng'okiki okukyegaana ne muweereza akatambi akamu nenkasalako bwe nti ne mugamba zino ssente ssebo ozazijjukira ze nakuwola kati bwe nakimusindikiddeko ssente n'alyoka asirika n'addamu nakkiriza nti ssente yazikola ki aba twatuse ku poliisi afande n'atubuuliriramu bwe yamaze otubuuliriramu Kapere nga talina yagambye tagenda zisasula bwe yagambye tagenda zisasula kati nze afande n'ambuuza taata Kadiba ensonga za Kapere oziwulidde ne mugamba afande ensonga za Kapere nziwulidde naye nze sikkiriziganyiza nazo mbadde nsaba okkirize neeyongereyo afande nanzikiriza neneyongerayo nengenda nandagira ku Buganda Court Buganda Road Court nangamba genda ku Buganda Road Court omusango gwoba ogutwala bwe nagenzeyo ku Buganda Land Court afande nemubulira ensonga zange zonna bwe namaze omubulira ensonga zange zonna nemugamba nti omuntu namuwola ssente zange naye azinnyimye kati kyekindeese wano nsobole okufuna obwenkanya n'okuyambibwa ku kooti bampadde ebbaluwa 2 emu nga yange emu nga ya Kapere nabaŋŋamba eyange Kapere agisayiningeko naye bw'aba aganye ogitwale wa chairman akole ki agikusayiningireko gy'osigaza neyiye agisayiningeko akole ki agisigaze bwe natuuse wa Kapere yabadde ayagala kusooka gaana naye ekyankula kati kayanja n'amukakanya n'amugamba ate bwekyankula zino kooti empapula za kooti zisayiningeko Kapere odi atwale eyo naye otwale eyo nemulekera n'agisayiningako nayogera bingi nnyo naye nange nemugamba ye njagala ssente zange kuba nazikuwola nga njagala ate Kapere yalina ensobi gye yakola bwe namuwola ssente alina munne gwe yankonektingako eyali mukwano gwaffe naye full stop n'amugamba nti gende watata Kadiba akuwole kuba full stop yali alina ekizibu kesi soba yayoola ngatto zaawo ku gundi wazitundirawo nga ku paaka enkadde n'atuukirira n'amugamba nti gende watata Kadiba naawe akuwole nange yakola ki kati nabanfuula akapiira kaabwe bonna nga bagenda kasamba busambi full stop namuwola ssente ntono kuba yaŋŋamba nti engato baziyodde ayagala kuddamu kwongerezaako ku kapito yansaba emitwalo 6 era ze namuwa full stop nalowooza nti engeri ye gyati kale boyinza okugamba nti omuntu engeri gyategeera akola bizinesi muntu akuze ng'omanyi nti emitwalo 6 busente butono asobola buleeta naye emitwalo 6 full stop zamulema okutwala ne lwaiti naawe mmanja full stop emitwalo 6 nsaba full stop leeta emitwalo gyange 6 ate naawe Kapere ssente zange nzaagala nga bwe nazikuwa nakuwa miliyoni namba ku miliyoni namba wampaddeko just emitwalo 2 wagampaako okuva mu gwokubiri paka mu guno ogw'omusanvu ssente zange tozimpanga nsaba okola obwenkanya ng'omuntu omukulu ategeera kubanga olina omukyala olina abaana ate oli muntu sisobola kugamba nti totegeera oli muntu otegeera
njagala sente zange. Empapula sayininzeeko nange nensayiningako. Bamuwadde ennaku z'omwezi 14 okuva kati. Ennaku z'omwezi 14. Bamugambye nti ennaku z'omwezi ezo 14 alina okubanga ennaku 14 ze bamuwadde. Bamugambye nti ennaku 14 ezo alina okubeera nga ssente zange amaze ozinsasuliramu zonna. Bw'aba tazinsasuliddemu zonna banzikiriza empapulo ze zaayo ku kkooti. Ebisigadde biba bya kkooti. Nawuliddeko Kapere mu audio ng'agamba nti ali willing okumusiba ssente zo ziggweyo nga bamusibye. Ekyo yakiŋŋambye, yankubidde essimu n'aŋŋamba taata Kadiba konze wangi leeta poliisi n'abasajja be ab'amawulire bajje bansange wano bantwale omaleyo ssente zo. Ye yaŋŋambye mbunze ndeeta ab'amawulire ntwale abasirikale bagende bamukwatire wali ewakaawe bamutwale mbo bamusibe nsobole okuggwayo. Ne mubuuza Kapere gompa ekyokola nze nakugambye nti njagala ssente zange nze ndeka ntambulire mu mitendera tondagira kyakukola. Sijja kuggwayo kubanga ate kakati bamusiba nenzigwayo era ssente abajja zisasula kubanga musajja muna bizinensi. Emitwalo 8 gisigaddeyo giyinza okusibya Kapere bwabanga ategeera nga musajja mukozi tasobola mumusibya. At least afunayo abantu balina abantu oyo basobola omusondera ne bamanya nti Kapere alemereddwa ne bakwata emitwalo 8 ne bamusasulira n'asobola okuwona ekyo ekintu. Naye nze nfundikira ngamba Kapere njagala ssente zange kuba nazikola mu kaashi ne vidiyo nzirina. Bw'onaaba okalubye ne vidiyo tugenda zita olabe ssente zange ozirabe nga bwe nazikola mu mawulire nga banzitadde. Leeta ssente zange full stop. Mugamba aleete ssente zange full stop. Yajja ozinona najja mu kizimbe mwennyini mwenkolera abantu baamulaba ne kamera z'omu kizimbe zaamulaba najja wali wennyini era ne muwola era ne Kapere yajjanga mu kizimbe mwenkolera era ne kamera zaamukwatanga. Yesebo omusajja omugaga tosobola kwesonyiwa mitwalo 6. Andi kakati olaba muganda wange tukola bizinensi ffe boolaba kati 10 kyembanze mu bizinensi yange nenkiteekamu nenkiwa omuntu mba manya ajja kiza kuba saamusabako magoba. Nze nabawanga sibasabye magoba naye Kapere miliyoni gye namuwa namugamba tompa magoba yadde n'ennusu aga n'ennusu 5. Kati emitwalo 6 egyo gyolaba gisobola okugula amafuta ewaka, gisobola okugula ekyeggula ewaka. Ow'ekinana n'ow'omukaaga babiwulira. Abasajja abo mbategesa embivulo abo naye si bangu. Abo ojja balabaawo si bangu. Tuuza wansi ne mukubira essimu natwogera ng'abantu ne mugamba Kapere baziba ssente zigaanye okusasulwa mbadde nkusaba ekintu eki engeri gye tuzannya comedy kkiriza tushootinge content kuba nze nshootinga content buli lwa Sunday ne mugamba kkiriza tushootinge content abantu aba babiri nze naawe tukole content buli lwa Sunday nga tusalako emitwalo emeka emitwalo 5 buli lwa Sunday nga tusalako emitwalo 5 nakkiriza bwe yamala okukkiriza n'agende wakayanja naye buuza Kayanja n'amuganda Taata Kadiba ngambye tukole content naye agenda ku YouTube naye nga content uwe naye ngambye buli naku asalako emitwalo emeka Kayanja n'amugamba tokkiriza ogenda oyagenda kukozesa lunaku lulamba okole content wa lunaku lulamba asaleko emitwalo 5 oddeyo wakanga tolina kyona kyoyina olunaku lubenga lukufiiridde awo. Kapere naye yeekuba ale ne ssente zange n'agaana ozireeta kati gwe bw'obeera gwe oyinza kiki kyoyinza okuwera omusajja oyo.